Ebiseera ebisinga bw'ofiirwa abantu bajja okukubagiza singa oli abanga ye akakitegeera oba ng'akitegedde nti w'oli w'ayinza okukusanga. Bwe zibeera message zongera okubeera nga ziyitirira okubeera nga zijja, naye buli w'otunuulira message oba buli muntu wakubagiza abanga ayongera ate okukujjukiza embeera gye wakola ki, gye wavaamukko emabega oba gy'okyalimu, naye ng'ate tekyebeereka. Twongere okumusabira Mulongo Babirye Sarah, naye ng'ajjukira olunaku olwajjo yagendde okubeera nga ategeeza nti ekyamukomyawo kwe kubeera nti akomawo okubeera ng'akwasaganya bbasale z'abaana kubanga amabanja gamuli bubi. Jjukira yasigala abanjibwa ate nga n'abalala balina okuddayo okubeera nga basoma. Ayongedde maaso n'ayogera ku kyamuzaana nti abaali baabookinga bajja kufuna ndowooza ku Lwokusatu olujja okutandika n'Olwokusatu. Ayongedde maaso n'awulira ng'awulira alemereddwa, awulira omutima gulimu omuliro, awulira omuliro mungi. Ekituufu kiri nti omuntu ayinza okukugamba nti guma naye nga tamanyi ky'oyitamu. Osobola okumugumya n'omugamba ebigambo byonna naye nga gwe tomanyi muntu ky'ayitamu. Oba okitegeera, awulira akooye ye nga ye. Alina wayogejja n'agamba najjanga ku leediyo nga nkaaba bukaabi, nga buli we nzija nkaaba bukaabi, oba okiraba. So twongere okumusabira. Ayongedde maaso ne yeebaza kkooti y'amaka, ne yeebaza abantu be yatandika nabo, abaana b'aweeredde nga bato ne bavaamu nga bakulu. N'ayongera maaso n'okwebaza Uganda emukuzizza okubeera waali, naye nga si byangu. Twongere kubeera nga tumusabira, otherwise tetumanyi mwaka gujja anaabeera atya, anaayongera maaso okubeera ng'ayongera okutuweereza oba anakkakkana n'agamba kantuule, kubanga olaba abadde ng'akola naye ng'ebizibu by'abantu bingi, ng'awulira amenyeka. Naye kati oli mu kumenyeka naye ng'ate okyalina embeera gy'oyitamu. Yeegumya naye nga byeyeegumya nedda ky'ekituufu. Twongere kumusabira, buli omu muteeke mu ssaala ye, buli omu ali eyo amuteeke mu ssaala ye.